Wasemutya bana Uganda baffe abali wano ku page yaffe eya the updates online page balamusiza nnyo mwe bali kubaako mwe bali kubeeranga mugoberera ensonga mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Bw'otuuka tuwulire wajja osinzidde tubenga tusobola okubuuzaako. Njagala muwere abantu nga muli bangi then tubenga tusobola okutandika ne morning update eya Honorable Zaake Francis Butebi. Ne bwe mulaba mbakedde manyite mwasuze bulungi, mwasuze bubi nnyo because mwasuze temufunye kituufu. Mwasuze temufunye kituufu ku Zaake. Amawulire ge twadde tufuna nga gagamba bamutadde. Amalala amawulire ge tufuna nga gagamba tebannamuta. Kati ekinkezezza mbabulire ekituufu kyeki ku Honorable Zaake Francis Butebi. Ekyokubiri kyenjagala bategeeza twafiiriddwa nga People Power mwanyinaffe Babula Alimadi nga abadde ali mu political party eya Major General Mugisha Muntu. Babula Alimadi y'omu ku Secretary General wa ekibiina Alliance ne yatufuddeko. Nolwekyo ze update ebbiri zengendo bawa naye nga ngenda tandika ne ya Honorable Zaake because temwasuze bulungi nkimanyi bulungi nnyo era nkedda abantu bandi bubi Mr. Update amawulire twali tufunaga agenjawulo bamutadde tebannamuta bamutadde tebannamuta. Nolwekyo njagala bawa morning update ku Honorable Zaake Francis Butebi eri current kati kuncha kuno. Abakatwegattako Aliyeti nayigaga ongambye osinzidde yiganga webale kubaako. Sekajja Leonard ongambye osinzidde Kyengera webale kubaako. Sara Nakabuye ongambye live from Saudi Arabia webale kubaako. Jase Eva ongambye oli Kuwait nawe webale kubaako ate webale kubeeranga ogoberera ensonga webale kubaako webale kubeeranga ogoberera ensonga. Nyono Nagadia Shamira ongambye Mr. Update data waffe data tituna kyakola katusoke tuwere kubanga bwe ntandika nga muli batini ate mumala ne mubinzizaamu. Dauda Semmamba oyo mu basajja bana struggle oyo manyi asinzidde South Africa ne wabatangambye manyi Dauda Semmamba yowangalira. Brian ongambye live from Toronto thank you so much. Webale kubaako. Nyono Princess nawe ongambye kuuli era owuliriza ensonga bulungi nnyo. Wakibugu Sulaiman ongambye ti Mr. Update ndi Abu Dhabi webale kubaako. Naye nga kansooke mbategeeze muganda waffe Apple aliho ne muganda waffe gwe bayita Charles Owamap Media bwagenze okubeera nga buziba nga bayimbuddwa. Apple aliho nabagambi wano Mr. Update sera kulwana lutalo ne lunnema gwe mukisa gwe mbadde nkyayina ekyo nkyebaliza Katonda. Natandise wano DPC ne mukubira wano nga mulaba ne namba nammwe nenjibawa nammwe ne mumukubirako. DPC eventually nayimbula muganda waffe Apple aliho nayimbula ne muganda waffe Owamap Media era bayimbuddwa. Naye olwokuba babayimbudde ate ng'essaawa za kafyu ne batasobola kukomawo era basuzeeyo emitiyana. Nolwekyo olunaku olwaleero bagenda kubeera nga ate bakomawo naye nga bayimbuddwa era olutalo olwo nalwo nalulwanye nammwe. Ne mbagamba Mr. Update badde nnyina omukisa bwe ntandika olutalo sitera kulemererwa era nakubidde DPC ne muganda nange wanditadde abantu bange because Mr. Update atera okulwana ebitamukwatako naye bwe kituuka mu kino ng'okutte munnamawulire wa Updates online page nkakasa ate kijja kusukka. Nolwekyo Apple aliwo ne munnamawulire wa Map Media bayimbuddwa era bali free. Ekyo kyatuwaddemu ku ssanyu ettonotono newankubadde ate era twasigadde tuli banyiikaavu ku nsonga ekwatagana ne Honorable Zaake. Kaakati kambawe amawulire ga Honorable Zaake. Nako olwajjo Honorable Zaake we twasembedde ffenna nga tumanyi nti Honorable Zaake ayimbuddwa. Ne police bondi eyo gye mulaba eri ku kutimbagano gya intaneti. Police bondi eyo bw'oba ogyetegerezza nnyo kituufu ya police era yamuweereddwa. Naye police bondi eyo tekuliiko mukono gwa Honorable Zaake Francis Butebi.
bwe bakuyimbula nga bakuteredde ku police abakweyimiriridde ababiri basayininga then akuwadde police bondi gwe bayita IO naye n'asayininga ate naawe nga avunaanibwa n'osayininga. Honorable Zaake olw'okuba yabadde tasobola kwogera tasobola kusayininga nga amaanyi tayina police bondi eyo tekuli mukono gwe nekirabika nga Honorable Zaake teyayimbuddwa lunaku lwajjo nga bwe twabadde tukirowooza. Honorable Zaake yaddiziddwayo ku SIU ekireka era gye yasuze nakati gy'akyali wetwogerera. Ffenna obwennyamivu bwaffe we bwabadde ate gye baamukubira emiggo ate lwaki gye bamuzza ne tusula nga tusaba Omukama Katonda. Mr. Update gwe mulaba wano sinneebakako nasuze enkuba masimu kiri kitya naye Honorable Zaake era nga jjo bwe yabadde ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo era yasuze akaaba amaziga amayitirivu ennyo n'okutuusa olwaleero. Nolwekyo yasuze ku SIU ekireka. Ekiriwo ekiro yadde yasuzeeyo tebazzeemu kumukuba. Manyi Mr. Update njagala nnyo mbawe update nga ntuufu gye baamukubira tebazzeemu kumukuba olw'embeera gy'alimu naye nga mujjukire bulungi nnyo nti eyo gye yasuze ate gye baamukubira naye ebiwundu tebabizzeemu kubikubamu. So wetwogerera ali ku SIU ekireka era mukyala we ne brother we gye bakedde kati okwongera okulaba nga Honorable Zaake asobola agenda mu maaso n'okubeera ng'ayimbulwa. Nange ate nga Mr. Update ng'emumanyi ebyange njagala nnyo okubawa amawulire nga ngajja ku source. Ekizibu kye nnyina emmotoka eyange terina kipapula sisobola kutambula kati nnyina kupangisaayo kamotoka ne kantwala. Nnyina okupangisaayo akamotoka ne kantwala ku SIU ekireka then Update gye mbadde njagala okuddamu bbawa nga ndi wali ku SIU ekireka anti njagala kulabanga mbawa update nga ndi wali ku SIU ekireka. Nolwekyo yembeera kati yembeera eriwo gye njagala okubeera nga ngenda. Nolwekyo yembeera eriwo ntambula yokka yegenda okunzibuwazaamu naye nga nandyagadde ntuuke wali ku siini newankubadde nga amawulire ngafuna wali kubanga nyinawo omuntu naye nandyagadde Mr. Update nga jjo bwe nagenze ku parliament leero final destination ebe kireka ngende mbawe update nga ndi wali wennyini wekitokotera era nkunga abantu bonna abasobola abayina entambula tusisinkanaawo nange Mr. Update ngenda kulaba ntuukawo ntya oba natambuza bigere oba nagenda ntya ekyo gwe nange nja kutetenkanya. Walwange Mr. Update tuwe namba ye yesimu tusonda akamotoka awo kakutwale katipa ekyo nakyo kikola yuno mugana wange musoka ngaye Mr. Update kubanga tukwesiga nnyo enamba yo eya mobile money gisomere tusonda akamotoka kakutwale ate nno olesa idea nfuna akamotoka kantwale Update njibawe nga ndi wali enamba eri 077413 ngambye katufunira akamotoka Mr. Update okapangisa okakutwali era singa sintambula kubeera nga mu ngeri emu bwendala nzibu mbabuulira mazima singa ndi wali ne Update singa wali Update singa wenjibaweera. Laba nno lekiza sisima agambye wagambye bakutidde nnyo ayito kimanyi DPC namutaddeko tabo w'emitiyana namutaddeko tabo ne mugaa nti okutte munnamawule wa Update so 9 page ojja kumuta era yawunzisa mutadde. Nolwekyo njagala genda wali wennyini ku kyoto wali ndabe embeera eno nga tusobola okubeera nga tugitambuza. Lwange Mr. Update gete bike simanyivuga pikipiki kyekizibu kyennina naye ate manyovuga akagaali. Waiswa Alex Mufumbiro webali kubaako webali kubeera nga ogoberera ensonga webali kubeera nga ogoberera ensonga
Waiswa Alex Mufumbiro yomu ku basajja ba political assistant ba Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yomu ku basajja ba fighter ate yomu ku basajja abatannaba kwera kakutulo bwe yalabye ku nsonga za Zaake musajja afoyo Alex Waiswa Mufumbiro era yomu ku basajja abagenda okwesimbawo kubaka wa parliament kusaidi eyo eya Busoga region mugana afe Alex Waiswa Mufumbiro tukwebaza struggle jotambuza Alex Waiswa Mufumbiro webale nyowe balire ddala ate Alex Waiswa Mufumbiro yawonize Kadaga yamugambye Kadaga kye wakoze okuyita president mbwajje mu disciplinary committee bimenyewo mangu nganze ava mu Busoga region nkutegeeza bimenyewo mangu Waiswa Alex Mufumbiro sebo otwa message twagifunye eyagenze ewa Kadaga message eyagenze ewa Kadaga twagifunye nolwecho Mr Update sigenda kuzikiza paka nga Zaakali bweru kino nkibabulira mazima nga ndi ku live eno Zaake olunaku olwalera asula bweru Zaake lero bw'atasula bweru Mr Update genda kwesa yumba gambe mu kifo ky'okusiba Zaake musibe munze kino nkibabulira nga ndi wano Zaake olwalero asula bweru era bana abasajja be basinza n'otuletera obuzibu olwalero nandi badde mu do waffe oli gwe nali nkola nga ntwalira abantu obuwunga nga ntwalira abantu ebijanjalo nga ntwalira abantu lumonde nga ntwalira abantu amatooke nafunye ne kuzitulejeza amagi byonna sinama na kubitambuza because sinza kutambuza bintu ebyo nga Honorable Zaake akyali mu komera ali mu mbeera mbi nolwekyo lero ngenda kireka naye bagenda kukolawo ebintu bibiri either batazaake nafuluma nze segirinya nenyingira ku lwa Zaake ekyo ngenda kuva eno Mr Update nga nkiramye era bwe bulaba nga ntuuse ekireka bwetto ngenda gamba bakola ku musango gwa Zaake nti mukole bwe muti muteeke eyonze Zaake mu mute muteeke eyonze Zaake mu mute nze bansibe mu kya Zaake yagenda afuna obujjanjabi bwe banga bakyayina emisango gye bamuvunana nolwekyo kino mpeera nga bonna muli wano olwaleero Zaake Francis Butebi asula bweru olwaleero ye bato gyenkeeramu kati ku makya era singa nabadde n'entambula nga tukyali mu mbeera yaffe eri eya nomo eyasooka singa natuuseewo dda mumanyi Mr Update emmotoka yaffe eri kigudde waani nga dakika budakiika mba ntuuse wantu dakika budakiika mba ntuuse wantu naye kati entambula bagikalubya olw'ensonga olina sooka funa baluwa ya RDC kati ate RDC olina sooka omulago oba muntu omulaga mulwadde tiuno ngenda na mulwadde kati entambula yakaluba naye ngenda kutetenkanya mu ntambula yange ndabenga nsobola okubeera nga ntuuka wali mu ngeri emu oba mu ngeri endala mbenga nsobola okugenda wali ku SIU ekireka mbawe update nga yawali ku ground wennyini mwalabye jjo otawulwe nalwanye nga ndi ku parliament y'eggwanga Uganda ne leero ngenda keera mu lukeera teero ngenda keera jjo ku parliament natuuseewo ssaawa zabadde nnya leero bayi ssaawa 3 ngenda kubanga ntuuse ku SIU ekireka kamara okwetetenkanya ndabe ntuukawo ntya mu ngeri emu oba mu ngeri endala twetaaga Zaake kubeera nga afuluma ekkomera olunaku olwaleero Zaake waffe abenga asobola okugenda okufuna obujjanjabi abasajja abo tebaswala bazunziza Zaake jjo naye nga buli gye bamutwala bamubagobya ensonyi ne bazifuula obusungu basoose kwagala mutwala mu kooti enakawa omulamuzi n'abagamba jurisdiction yeno ndala n'eri ndala gye mwamukwatira because mu mateeka g'eggwanga Uganda omusibe avunaanibwa mu jurisdiction mwakwatiddwa nga bagamba emisango yagiddiza Mityana kati ng'ekimulesa mu kooti nakawa eba jurisdiction ya Kampala eri Mityana walala ne Kampala omulamuzi bwe yaganye ne bamutinyatinya bamututte mu kooti ey'Emityana omulamuzi n'abagamba muli mentally disturbed abuuza prosecutor are you mentally disturbed are you mad oyinza okuleeta omuntu atasobola na kwogera atasobola na kutambula omuleete maaso gange n'amubagobya n'abagamba nti Zaake mumutwale mu ddwaliro ekifo ky'okumuleeta wano mumutwale mu ddwaliro amunaamuzza maaso gange ng'awonye naye azai nga omulamuzi bwe yagambye n'abagamba mujje mu maaso gange
mumutwale mu ddwaliro n'abagobe akaasa kati abasajja abo ne babeera ne Zaake nga abadibiridde nga banoonya bamuzaawa nga Zaake afuuse enjovu. Omanyi enjovu eyo mugiraba tolina woogitereka. Enjovu bw'ogiteeka mu nnyumba amayembe gayitamu, bw'ogiteeka mu malagala amayembe gayitamu, bw'ogiteeka buli woogiteeka. Bano batandika okukuba obusimu babuuza tukoze tutya nga buli gwe bakubira yeekweka bwekwesi olw'embeera Zaake gy'alimu etasanyusa, olw'embeera Zaake gy'alimu embi. Kakati munnaaye ekyaddiridde nga bagamba tumutwale ku poliisi y'Emityana afune poliisi bondi. Nga bagenda Emityana nga bagamba DPC nga bagamba bannaaye omusajja okusinzira ku mbeera gy'alimu ebya poliisi bondi sijja kubiyingiramu. Ne batandika okukubaawo obusimu order from above nejja DPC oyo muwe bondi. Kakati bakkaanya ku kya bondi baba akamala okuwandiika bondi we bati atenga bagamba nedda mukomyewo ku SIU ekireka nga bamuzza ku SIU ekireka naye nga bondi yabadde maze okuwandiikibwa. Kyova olaba bakutte bondi eyo ne bagissa ku mikutu gya internet nga kye baagala batuwugule batujje ku mulamwa nti tulowooze nti ateereddwa. Era temunenya nnyo bantu bapostinze poliisi bondi eyo because buli omu yadde amanyi kiwedde. Nange Mr. Update nga muntu alidde naye olw'okuba nti nfuna information okuva wali wennyini ku kyoto ne mala nenfuna amawulire ne banga nti Mr. Update Honorable Zaake mu ngeri emu oba mu ngeri endala teyayimbuddwa nga bwe kyasoose kubeera nga kitegeezebwa because mwalabe ne media houses ezimu nga zisaddeyo nti Zaake finally is free. Nolwekyo yembeera eyo eyabaddewo naye tukukkulumira nnyo omusajja ayitibwa Fred Enanga nkuyise emirundi emeka Enanga nkuyise emirundi gijo kati giweze 10. Enanga ewali omulema tebafunyirawo ngalo. Enanga mwakubye Zaake bwamaze omukuba yesterday but one nojja ku national television n'ogambanga Zaake bwali obulungi ennyo era Zaake talina tabu yonna era Zaake nga bw'atalina wakulubufu wonna ebifaananyi byo ebya Zaake nga byonna biri fresh. Omutwe nga guliko omusaayi oguli fresh, amagulu nga galiko omusaayi oguli fresh. Era Zaake nga bw'atalina tabu yonna talina kyamutuusibwako. Enanga waduulidde Zaake naye Enanga ojja kuvaayo olina okwetondera eggwanga Uganda. Enanga ojja kuvaayo weetondere eggwanga Uganda. Naye Enanga bw'otootendera eggwanga Uganda tujja kukolimira paka. Mr. Update ndi mu kiseera kya kisiibo. Edduwa omusiibi gy'asaba Allah ajyanukula. Enanga ngenda kusomera edduwa bagiyita mankubuula wallahi edduwa eyo oba zuŋŋana ngenda somera Enanga edduwa 2 bino byenjogera mbikakasa. Tuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan buli Allah ky'omusaba akiwulira. Tugenda kusabira edduwa bagiyita zuŋŋana, tugenda gisabira Fred Enanga. Edduwa gye bayita bonaabona naye tugenda gisabira Fred Enanga. Katonda ono ajja tusasulira Fred Enanga. Wakoledde ensobi mu mwezi omutukuvu guno ogwa Ramadhan, nojja n'oduulira Honorable Zaake nga bw'ali mu mbeera ennungi era yazzeemu Enanga n'akola statement nti Zaake eyo embeera gye mumulabamu yeekoza bwekoza. Ebyo byabadde bigambo bya Fred Enanga. Naye Enanga tugenda kusomera edduwa bagiyita zuŋŋana. Tojja kuba na mirembe. Eyo edduwa twagisomera Kayihura. Mwali mugezaako okuyisaamu amaaso edduwa Segirinya z'ensoma. Edduwa eyo omunsiko gye nasomera Kayihura yawunzika Kayihura bamututte entyagi. Ne tusomera bakaleka edduwa eyo yemu zuŋŋana bakaleke ne bamutwala entyagi. Zuŋŋana ne tugisomera omusajja gwe bayita Emiliano Kayima. Zuŋŋana Kayima nemukolako. Ne tutakoma okwo ne tusoma edduwa yemu zuŋŋana ne tugisomera
ne tugisomera abasajja bano abazze batulugunya abantu baffe era edduwa zezimu ne zibakwata. Kati tugenda somera omusajja edduwa gye bayita Zungana Fred Enanga. Wallahi Enanga mu kiseera kino eky'omwezi omutukuvu guno ogwa Ramadhani edduwa ejja kukwata. Bagenda kugoba naawe otandika okubeera ng'ogenda mu sports betting nga Kayima. Mumbadde mukimanyi nti Kayima abeera mu sports betting. Kayima abeera mu sports betting gye twagala okulalambaza Enanga nga gye tumuzza. Tosobola kuddira amazima ga Katonda mu ggulu n'ovaayo n'okinaguka n'okola statement gye wakoze n'ogamba nti Zaake ali mu mbeera nnungi. Edduwa bbiri eya Kamulali ne Zungana ezo edduwa zijja kuvaamu ebibala. Kino nkibabuulira. Zijja kuvaamu ebibala ezo edduwa bbiri mbabuulira mazima because ezo edduwa twazigezesaako. Kayihura edduwa Zungana nemukwata, edduwa Zungana nekwata Bakaleke, edduwa Zungana eyo eze ekwata abantu bangi. Kati edduwa Zungana egenda wa musajja gwe bayita Fred Enanga. Ajja kuzunga mu ggwanga wano bwakirira bwayambuka paka ng'afuddeyo ne yeetondera bannayuganda ne yeetondera ne famire ya Honorable Zaake Francis Butebi. Mbabuulira mazima bintu binayimu tugenda tubyogera bano babirabanga katemba naye ebintu bya Mungu tebiriimu katemba. Ebintu bya Mungu tebiriimu katemba. Edduwa Zungana nga nagisomedde omusajja bamuyita Eric Sakwa nga ndina mu ddiro lyange wano. Eric Sakwa Zungana nagimusomedde mu ddiro wano. Nga enjala ennuma nnyonnyo ng'obudde obw'okusibuluka bunaatera okutuuka. Omanyi obudde obw'okusibuluka bwe bunaatera okutuuka enjala ekuluma nnyo. Mr. Update n'empanika ebibatu mu bbanga ne nomba edduwa gye bayita Zungana n'engisomera omusajja bamuyita Eric Sakwa. Eric Sakwa aliwa. N'olwekyo Enanga statement gye wakoze ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wallahi billahi tallahi edduwa y'omusiibi Allah subhanahu wa ta'ala ajiwuliriza. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula edduwa zaffe. Enanga okujjako nga weetondedde eggwanga naye watali ekyo Enanga edduwa ya Kamulali oba edduwa gye bayita Zungana egenda kukwatako nkubuulira mazima. Nsaba musalemu akantu kano kagende ewa Fred Enanga. Nsaba abasobola okunsaliramu akantu kano mukasalemu kagende ewa Fred Enanga. Enanga Mr. Update nkutegeeza mu mwezi omutukuvu guno ogwa Ramadhan Allah buli dduwa gy'asaba oba buli muntu kyasaba Allah akimwanukula. Bw'oba tolina kyakulya bw'osaba Allah ekyokulya olabirawo nga kizze. Bw'oba oli mulwadde n'osaba Allah mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan olabirawo ng'owonye. Bw'obanga olina ennaku gy'oyita mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan olabirawo nga Allah akusaasidde. Allah tugenda muwanikira ebibatu mu bbanga. Tusome edduwa gye bayita Zungana. Zungana egenda kukwatako bwana Fred Enanga. Fere tuyina mundu, tetuyina Batiuni, wabula tuyina Mukama Katonda gwe tugenda okuwanjagira. Tumugambe nti tusaba omusajja ono gwe bayita Fred Enanga azunge ayambukenga bwakirira nga n'ekimuzunza takimulaba. Tusaba Fred Enanga omukono gwo Allah subhanahu wa ta'ala gumukwateko ku bigambo bye yakoze ku Honorable Zaake Francis Butebi. Okujjako Enanga nga weetonze. Naye watali ekyo mbabuulira mazima tugenda kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutwanukula edduwa y'omusiibi Allah ajjanukula mbabuulira mazima. Tetugenda koma okwo. Tugenda funa endiganga nnamu. Endiganga nnamu. Tukuma omuliro wansi w'endiga eraajane ng'omuliro gujooca naye gyegenda okukoma okulaajana n'Enanga gyagenda okukoma okulaajana tujooca nga nnamu ng'eraba. Kati ngeno tujooca bwe tuyita Enanga. Enanga Allah subhanahu wa ta'ala tukwatire ku Enanga. Allah subhanahu wa ta'ala tukwatire ku Enanga. Allah subhanahu wa ta'ala tukwatire ku Enanga. Mbabula mazima enendiganga bwesambagana bwetyo n'Enanga bwatyo bwajja okuba mujja kulaba mu nnaku ntono nnyo ng'Enanga ali mu kibuga azunga. Muna ebintu nge Mr. Update nze nsaba Allah abantu bagamba Mr. Update entalo ze ezisinga aziwangula atya. Entalo ze ezisinga aziwangula atya. Mbabuulira
Allah subhanahu wa ta'ala ajja twanukula naye endiga eyo gyenekoma nenanga nawe gyogenda okoma unless enanga nga wetonze nenga tonnetonda kubuulira mazima ngazo omusajja omusiramu mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan nga wavuddeyo n'oduulira honorable Zaake Francis Butebi ng'omusajja agenda nakufa naye n'ovaayo n'okola statement egamba ali happy n'ebyo byali mu kukola mbu yeekoza wallahi billahi talahi Allah subhanahu wa ta'ala jasasula enanga mbabuulira mazima ekiri atabaala kyekirya ne yasigadde waka Kayima yayina effujjo ng'eri enanga naye Kayima ebintu byatandika mpola nebitandika mpola olwaleero Emiliano Kayima ensi yamunyweza anonya n'ekyokulya takiraba. Emiliano Kayima y'omu kati kubalajana nti akawunga ka Mwai Museveni ene namuŋŋoona katuukadde asula namuŋŋoona. Kayima Emiliano eri ku luyinja ali mu kulajana akawunga ka Mwami Museveni katuukadde alinze kawunga na bijanjalo bino bye bagaba awo Kayima ye kati wali eyo duwa yeri mu kumukolako. Kayima yantuuse mu level erinda akawunga ka Mwai Museveni n'ebijanjalo omusajja eyali omwogezi wa polisi y'eggwanga Uganda naye mbabuulya mazima ebintu bino bagambe bikolimo by'enkoko tebittaka munye naye obumunye mulaba bumeka mu nsi muno enkoko nyingi obumunye butono n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga asasula omusajja gwe bayita Fred Enanga. Nkiddamu tetulina mundu tetulina batuni tetulina ki naye mbabuulira fe kyetulinawo ekitone nnyo kya kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasulire omusajja gwe bayita Fred Enanga. N'olwekyo amawulire ge tukyalina honorable Zaake tannaba kubeera nga atereera bulungi era akyali ku SIU ekireka. Mr. Update njagala kweteeka mu ddene ndabe nga ngenda ekireka update ndabe nga nsolo gibawa nga ndi ekireka lwakuba nti entambula y'ekyansumbuwamu era entambula bw'eneeba ennemeredde sina kyakukola nja sigala nga nkola monitoring yange nga obwedda jjo bwenkola naye mbabuulira mazima embeera egenda mu maaso si ya ssanyu mbeera ya nnaku mbeera ya maziga era bwe tulaba no ba Fred Enanga nga bagezaako okuduula twewuunya n'okwewuunya n'olwekyo y'embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Zaake teyasuzeka nga bwe kyasoose okubeera. Zaake yasuze Zaake musajja waffe yasuze ku SIU ekireka ate gye bamutulugunyiza. Ani yali amanyi nti olwaleero busobola okukya ng'omusajja gwe bayita Eric Sako ali mu kkomera? Bagezezzaako nnyo okukola propaganda. Eric Sako tali mu kkomera, Eric Sako ali waka, ekyo tebakibalimbanga. Mr. Update tebanga akulimba nti omulamuzi agamba omuntu nti genda mu kkomera ate ab'amakomera ne bamuvuga nga bamuzza waka. Ekyo tekiri nayo era ekyo tebakikulimbanga. Eric Sakwa ali mu kkomera naye Eric Sakwa effujjo lyabadde akola mu jjinja libadde ligambika nga bwe mulabeera Enanga wano ne Eric Sakwa mu jjinja bw'abadde ng'akola effujjo ery'ekika kyonna. Kati yatandise okustage managingawo obuvubuka mu jjinja babuwe 15,000 mwekalakase. Eric Sakwa talina kukwatwako. Eric Sakwa bemulaba abo abeekalakasa mu jjinja abo bemulengera tiimu ya Eric Sakwa gy'abadde akola nayo ng'etulugunya abantu. Eryo eddoboozi si lya bannajjinja bakola pate nga Nakalema akutte Eric Sakwa. Tebasobola ate kuvaayo abakola pate ne bagamba ti Eric Sakwa ate tumwetaaga. Era kati banasoggula obuvubuka eyo mu jjinja bambi nga emulaba embeera gye tulimu ya karantini buntu bamuwa 2,000 ne bamuwa akaveera ka walagi namugaa tugende weekalakaase ogambe nti Eric Sakwa bamulanga bwemage. Munnajjinja omutuufu tasobola kukola ekyo. Awo bemulaba baweereddwa abamu walagi abamu 2,200. Eric Sakwa bannajjinja bakola pate naye nga Eric Sakwa yalina effujjo. Eric Sakwa yavaayo n'avuma Lord Mayor Erias Lukwago ku TV ng'ensi eraba bw'akaabanga embizzi. Omusajja omuyisiramu nzo omuvuma ekigambo bwe kityo. Eric Sakwa n'atakoma okwo n'akwata Dr. Kanokiza Besigye yali ayagala musuula wali mu gundi wali mu kiyiriro wali mu gundi ku buligi yagamba ngenda kusuula wansi mazzi. Eric Sakwa bakwata mukwata ne monga kyoyagala okukola okimanyi. Oyo gw'okutta omumanyi gw'oyagala osuula mu mazzi. Kafaaveewo yakyankananya eggwanga
oyo Eric Sakwa abadde atandise okutulugunya abaana ba People Power mu Jjinja. Eric Sakwa bwe yakwatiddwako bannajjinja ne bakola pate. Kati timu ya Eric Sakwa gyatulugunya nabo abantu ne yeekolamu omulimu. Negamba twekalakaase kubanga gwe tubadde tuliirako. Naye nga Eric Sakwa nga muntu kyasobola ovaayo n'agamba nti adimandinga Eric Sakwa mbu bamute. Ekyo kiriyo. Era amawulire genfuna nga Mr. Update appointing authority eronda ba RDC budde bwonna ejjinja bagenda bawa RDC omulala okutuusa nga Eric Sakwa amaliriza emisango gye. Bannajjinja bagenda kubawa RDC omulala. Naye Eric Sakwa mulowooza lwaki embeera eyo yamutabukidde. Embeera eyo yatabukidde Eric Sakwa yabadde dduwa gye twasomye mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan. Ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gw'oyina obuyinza ku balabe baffe tukwatire ku musajja Eric Sakwa. Era nga bwe ndi mu kusaba nti Allah subhanahu wa ta'ala gw'oyina obuyinza ku balabe baffe tukwatire ku musajja ayitibwa Fred Enanga. Tukwatire ku basajja abatulugunyiza Honorable Zaake Francis Butebi. Allah tukusaba mu kisibo kino fe ye package yokka gy'obuutuwa. Allah tukimanyi bulungi nnyo. Edduwa y'omusiibi ojanukula. Mr. Update daku najiridde. Mr. Update ndi musajja asiba. Nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala otukwatire ku musajja ayitibwa Fred Enanga. Enanga azunge. Nga buli jadda azunga buzunzi. Enanga bamugobe buli wadda nga bamugoba. Enanga azunge n'abafamile ye bazunge. Omunyamamba abo munavumaganya ekika twetaaga n'abafamile nabo bazunge. Batuuko gamba Enanga tibino binago bitutusizaako. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba edduwa y'omusiibi ojanukula nnyo tukwatire ku musajja ayitibwa Fred Enanga ku bigambo bye yayogedde ku muganda waffe Honorable Zaake. Nga Honorable Zaake tetumanyi oba anadda n'engulu naye nga Enanga agenda maaso n'okuduula ng'agamba nti Zaake byali mu kukola yeekoza bwekoza. Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyi nti buli kimu gw'okiinako obuyinza gw'okiinako obusobozi nga bwe watukwatira ku musajja ayitibwa Kayihura n'otakomaoko n'otukwatira ku musajja ayitibwa Bakaleke Siraje naye yayina effujjo n'otukwatira ku Abdallah Kitatta tukwatire ku musajja ayitibwa Fred Enanga. Eyo dduwa ya musiibi nno. Dduwa y'omusiibi Allah ajanukula. Allah ayanukula nnyo edduwa y'omusiibi. Allah manyojja twanukula. Tetuyina mundu, tetuyina masasi, tetuyina zibatuni nga ze bayina. Neffe tugenda kwewonga mu maaso go. Tukusabe abantu bano bakwateko. Tukimanyi nti obuyinza bwo gw'oyina obusobozi gw'oyina amaanyi. Enanga tumutadde mu mikono gyo. Zungana emukwateko azunge ayambuke nga bwakkirira. Enanga azunge zungana ejja kukwata ku musajja ayitibwa Fred Enanga unless nga yeetonze. Naye Enanga nga teyeetonze twamutadde mu kitabo kye bayita Black Book eky'abasajja abamu ababonyaabonyezza ensi eno, eky'abasajja abamu abatulugunyiza Uganda. Ekifo ekyo Fred Enanga kyalimu omusajja ayitibwa bamuyitanga ani ng'ovudde ku Emiliano Kayima waliwo eyadda waawo bamuyitanga Asani Kasinje. Lwaki ekifo ekyo teyakibeeramu kiwangalamu? Asani Kasinje ye musajja eyasoma poliisi. Si bano balonda obulonzi nti watimba nnyo ebipande wawagira nnyo mwami Museveni. Asani Kasinje musajja yasoma poliisi. Era Asani Kasinje bamugamba nga akola ebipropaganda ebyo kati nga Zaake bwali mu mbeera embi ne bagamba Kasinje kati nedda gamba ali mu mbeera nnungi. Asani Kasinje nga tabikkiriza. Era ekyavaawo Asani Kasinje ne bamugamba nedda tojja sobola kubeera ng'oyogerera poliisi because police oyina kubeera nga propaganda n'okuwaayiriza n'okulimba n'okwogera ebitali bituufu. Asani Kasinje ekifo ekyo n'atakiwangalamu ne baleeta Emiliano bw'avaamu ne baleeta omusajja gwe bayita Fred Enanga. Kati Fred Enanga yakirimu naye Fred Enanga zungana egenda kumukwatako. Ate buli muntu nsaba osabe mu ddiini yo tulabe ng'omusajja ono Fred Enanga amaanyi ga Katonda gamukwatako.
Fred enanga amanyi ga Katonda twetaaga gamukwateko. Nolwekyo yembeera egenda maaso Mr. Update live nga ndi mukubaweereza nga mbategeeza ti mwasuze temutegedde bigenda maaso ku muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi byendi mukubawa ebigenda maaso ku Honorable Zaake Francis Butebi ti as we speak or as I talk Honorable Zaake tannaba kubeera mu mbeera nnungi. Yasuze ku SIU ekireka. Era bwobanga waliwo asobola okutwalako Mr. Update nga gwoine ekipapula ekisobola okutambula osobola okunga nti Mr. Update jangu tugende because njagala kugenda waliwo ennyini ekireka waliwo ekitokotera. Wenjagala okugenda wennyini wekitokotera ndabe embeera erietya naye nga mbalayirira nga ndi ku the Update so 9 page onaku olwalero Zaake asula bweru. Nkiddamu Zaake olunaku olwalero asula bweru. Nakibagambye nejjo nemugasagirinya amaanyi agajjawa. Nabagaye nti Apple aliho ne munnamawulire wa Map Media basula bweru. Mr. Update nga mumanyi ebyange nempanika emikono gyange mu bbanga nensaba Allah Subhanahu wa Ta'ala nampuliriza era abantu abo zagenza okuwera jjo ssaawa 2 nga babawadde police bondi. Ebintu ebyange biri mu Katonda. Kyovola ba entalo ku 198 nziwangula because ebintu ebyange emiteeka mu Katonda. Nensaba essaala ate Mungu essaala zange naziwuliriza nazanukula. Baganda bafaabo tebasuze mu komera babatadde ekiro. Nenga nakibagambye jjo ti tebajja sulayo tugenda kulwana olutalo paka. Nenkubira ku DPC nangamba Mr. Update ensonga njikolako kati mbategeeza Zaake bwe ntuuka ekireka bwenti ku SIU either nze nyingira Zaake n'afuluma nze ngenda kuyingira Zaake afulume bwe nabagamba n'ekiruddu Zaake bali bamusibidde mu ddwaliro ly'ekiruddu nasimbula waka wana ate by then twali tusobola okutambula nga tebiringa kati wakati okutambula si kwangu naye era nja kutetenkanya nga bwe nsobola mbenga nsobola okubeera nga ntuuka wali ekireka ndabenga tulwana olutalo olw'okulabanga tusobola okubeera nga tulwana okulabanga Honorable Zaake afuluma akaduukulu olunaku olwaleero. Honorable Zaake aina okufuluma akaduukulu agende abenga asobola okubeera nga ajjanjabibwa abenga asobola okusuuka. Walwange Mr. Update edduwazo tuzimanyi zikola bamuyita Joseph angambye edduwa eyo wagisomera Bosco twagenda okulanga avunda omukono edduwa era yavunza Bosco omukono nze yagisoma bwe mwagala nga njiddamu nze yagisoma edduwa eyo. Era Bosco napapala nnyo nayitaawo abasajja be nabagaba naye edduwa entwala mbegayiridde musome edduwa egizaayo nabo ne basoma edduwa endala kati ne zibeera mu makkati. Jjukira bw'osaba Allah n'oli n'asaba kati Allah atwalamu akadde ng'akyetegereza ani abadde n'ensonga eziri validi. Naye nga ebbanga ero lyonna Bosco eyali dduwa twagisoma ne Honorable Munyagwa Mubaraka edduwa twali mu nsiko. Edduwa y'omunsiko mukyagijjukira bulungi nnyo. N'olwekyo kyenjagala okubategeeza edduwa y'emu era nja kugisomera Bosco tuli mu kweteekateeka Bosco twagala tumusomera edduwa embeera eno gy'atuyisizaamu Allah Subhanahu wa Ta'ala atusobozese tubenga tusobola okukola ki tusobola okubeera nga tugivaamu. Naye nga kyembasaba twetaaga Zaake bweru twetaaga Zaake kufuluma komera kubanga embeera Zaake gyali musinnungi embeera mbi. That's why obedda jjo buli gye bamutwala nga babagoba olw'ensonga Honorable Zaake embeera gyalimu si nnungi. Nolwekyo tugenda kulwana olutalo paka nga Honorable Zaake afulumye komera tulabenga tusobola okubeera nga atwalibwa mu ddwaliro abenga asobola okujjanjabibwa. Naye nga amawulire jjo agavudde mu ddwaliro lya poliisi enaggulu omusawo yali komendinze Honorable Zaake otwalibwa mu nsi 3 either UK oba America oba India. Zensi 3 Dr. wa police ze yali komendinzeemu Honorable Zaake zalina okutwalibwamu America, UK oba India. Era yagambye nti Zaake okusinzira ku mbeera gy'alimu
wano mu Uganda tewali musawo asobola kujjanjaba Honorable Zaake n'abanga asobola okusuuka olw'enkuba gye yakubwamu. General Pondo atugambye amaze okutuuka ekireka. General Pondo kamala okufuna ku General Pondo wano ku simu amalo tuwa kiki ekigenda maaso ekireka katikati. General Pondo amaze okutuuka ekireka. General Pondo amaze okubeera nga atuuka ekireka. General Pondo ampandikira ku namba yawe yesimu nkukubireko. Marufura ku General Pondo atubulire ki ekiri ekirekawo. General Pondo yoyo omu ku basajja ba fighter ennyo aba people power abeberera mudda. General Pondo yomu ku basajja ba people power abeberera mudda. Ange Mr. Update ndi wano ku ground ekireka mazo kutuka. General Pondo nkubira akaawo oba wandike namba yawo kubireko omalo tubulira ki ekiri awo ekireka then ate oluvannyuma ennyo tulabe ekigenda maaso naye kamala okufuna ku muntu ono atuwe mbeera ki eriwo ku Honorable Zaake Francis Butebi. Kamale okufuna muntu ono atubuulire Honorable Zaake ali atya. Honorable Zaake then nkubire ku General Opondo. Kubire ku General Opondo. Sokono mujeko marofuna General Opondo atubulire kiki ekigenda maaso teri kuzikiza teri kuwumuza ngananga ate bwenetetenkanya ndabe nsobola ntya okubeera nga wali ntuuka. General Opondo. General. Hello. Mwanyinaze. Mwanje sebo. Je baliko mukwano. Sebo kakati. Nkubye yesimu nembabuza abantu olumulaba. Afande just njogedde naye ng'omu nangamba kalabe agenda simbula alabe. Nemugaa nti afande ngamba oba neetegeke. Nangamba kale weetegeke mbanve wange nange nkukubire. Ojje ekireka tuwogere. Sikulaba mulwadde but tuwogere. Konze kale afande neyanziza munaye ngenda kujja. Okay. Kale naffe katugenda kireka wali ndoza tunakwataganira ffenna. Oli mukuvaawo oba tunafuna ntambula. Nange njagala tetenkanya ntambula naye bwe ntuukawo. Anyway kasita nange ndi kumpi ndi wano ku Bahai ewa mami. Okay. Kandabe nange nfune engeri. Tugende tulabe. Kubaze eyo yembeera eriwo. Yembeera eriwo. Twongera okufuna amawulire agali ku ground. Twagala kufuna mawulire gali ku ground. Ndoza muwulidde. Twagala kugendayo. Fena tugenda tusaleko wali. Tulabenga tulwana olutalo. Fenanga tuli ku ground. Oyo mwannyinaze. Muli mutegeera maaso eyo. Ndi muli mutegeera maaso eyo. Yani gwe mbadde njogera naye agezaako okulaba nga connectinga n'embeera yonna eri ku ground. Tulabenga Honorable Zaake asobola okubeera nga ayimbulwa. Naye nga nze mbakakasa leero Honorable Zaake agenda kusula bweru. Nkiddamu Honorable Zaake olunaku olwaleero asula bweru. Ku mbeera Mr. Update gye ngenda okuteekawo Honorable Zaake asula bweru. General Pondo. General Pondo. Chireka. Yeah. What is taking place there, my brother General Pondo? Yes, there's deployment on the corners here, everywhere. Massive deployment, every corner in Kenya. Yes. The deployment is in the corner. I've not entered in the police station. Yeah. I'm trying to call Bobby and the 12 together. Yes. Okay. Thank you so much, my brother Pondo. General Pondo wali angambye nti deployment y'amaanyi nnyo enenze Mr. Update ebyo deployment tobintiisa. Deployment ebyonse tobintiisa era tugenda tusaleko lwekyo yembeera eriwo
eya Honorable Zaake Francis Butebi ndoza mulengera tufuna amawulire okuva mu corners ezenjawulo okwongera okulabanga tulwanira muganda waffe Honorable Zaake abenga asobola okubeera nga ayimbulwa naye nga Opondo agambye deployment y'amaanyi nnyo every corner wali ekireka buli woze eriiso waliwo deployment bana abali ku live update eno mbasaba musharinge omulundi gumu twetaaga information eno buli muntu emutuukeko because abantu baffe basuze bamanyi ti Honorable Zaake ayimbuddwa kati bo sharinga obo bawadde kye bayita current update nti Zaake tannaba kubeera nga ayimbulwa tannaba kubeera nga ayimbulwa nolwekyo kyembasaba kiri kimu musharingira live video eno information egende viral buli muntu ategeere nti Zaake yasuzeeyo abantu basuze babalimbye nti Zaake bamutadde atajjukira n'ekipapula kya police bondi bakitambuza kuno nnyo nga balaga Zaake bamutadde nolwekyo kyembasaba musharingira live video eno nga twongera okudemandinga the release of Honorable Zaake aba abantu benfunye bonna bansonga oli omukyala gwensoso tekako wansonga nnyo Genofondo wansonga nnyo kitegeeza amawulire getulina geego gennyini amatuufu era twagala kulaba tutuukawo wali tutya Mr. Update ntambula yokka nange ekyanzibuwazizaamu naye singa natuuse dda nga mumanyi enkola yange nolwekyo Free Honorable Zaake teri kuwummuza Free Honorable Zaake mwongere okuwandiikawo Free Honorable Zaake ne bw'okiwandiika emirundi 10 oba tolina musango gw'ozizza waliwo abambuuzizza Mr. Update tubuulire munnamawulire wa Map Media ne munnamawulire wo owa Updates online page bali mu mbeera ki basimbudde bali mu kkubo bakomawo nabalwaniridde ng'emumanyi Mr. Update ne babata tebasuze mu kkomera era bali mu kkubo bakomawo munnamawulire waffe owa the Updates online page ali mu kkubo akomawo ne munnamawulire wa Map Media bali mu kkubo bakomawo tebasuzeeyo mu kkomera na era nebaza muganda waffe Munnamitiyana eyasobodde okusuza abantu abo babayimbudde essaawa zabadde 2 nga tebalinawe balaga Mr. Update nenkola live wano neŋŋamba nti omuntu yenna ali okumpi awo agende ansuliza abantu abo wallahi laba abaana ba people power bwe basazeeko wali polisi y'Emitiyana abaana badde batalina wakusula ne babagamba mujje tugende olwande batalina wakusula ng'abantu abagenzewo baagala obbasuza balinga mu bana 5 nze mbatwala kakana nembuuza mu bannaabwe awo ani gwe mulaba awo omugundiivu ne banga Mr. Update tunagwe tulaba wano omugundiivu katugende yaba abasuza bambi naagaya n'abawo okusula n'abafumbira ekyeggulo n'abafumbidde n'ekyenkya n'amala n'abagamba mutuuke bulungi bambi tukwebaza nnyo muganda waffe sijja kwogera mannyago for security purposes naye webale nnyo webalire ddala ku because nkulaba wano ku Updates online page kwoli era information wagizije wano noga Mr. Update abaana nzemba yina era nzemba suziza era akedde n'abafumbira breakfast nanga nti baba nombatadde era bali mu komawo nolwekyo webale nnyo webalire ddala muganda waffe eyasuziza Apple aliho ne yasuziza munnamawulire wa the Updates online page abakwatiddwa olunaku olwajjo nga bagenze okukola omulimu gwabwe ogw'amawulire mu district y'Emitiyana gye badde bagenze okukola omulimu gwabwe ogw'amawulire ne bakwatibwa ewatali musango era ku charge sheet oba ku kibayita police bondi omusango gwe bataddeko gwe babavunaanye mbu babadde bagenze okusaasaanya obulwadde bwe bayita COVID-19 mu district y'Emitiyana ne wallahi eno government yagwadda ku police bondi kese eriko nti babadde bagenze okusaasaanya obulwadde bwe bayita COVID-19 mu district ey'Emitiyana kakati oba basoose bakebera ne balabanga bo COVID-19 bamulina kwe kubakwata tetumanyi oba banga badde balina obulwadde obwo lwaki temwaba tutte mu karantini ey'eyo Emitiyana kwegamba ebintu bye Uganda wano byonna byakuyiiya buyiiya muyinza ogaa nti bya Mr. Update mugenda ku page kuno mulaba omusango gwe bavunaanye munnamawulire wa Updates online page ne munnamawulire wa Map Media babavunaanye tibadde bagenza okusaasaanya obulwadde bwa COVID-19 mu district y'Emitiyana oba basoose babateekako thermometer ne balabanga babulina oba wadde wabasawo abakebera coronavirus ne balabanga bamulina kwegamba gwe nange gwe musango gwe batadde
ku charge sheet ate era engeri gye bavuddeyo ne kino kankibagambe RPC yaragidde abaana abo babate RPC walagira abaana abo babate ngere mumanyi enguzi y'eggwanga Uganda ne bagamba nti bali abakola ku file ne bagamba tetubatanga tebatuwadde era njagala bategeeza Mr Update okubata nawadde ya akantu luno si lugambo nawadde ya akantu nga sina kyakola nga sagala bana basule mu komera Lwaki nkibagambye because saka toddenga ndi musanyufu because bali bakutte bade batolidde babakwatidde bwerere singa kabadde kasiimo timusirikale yanneegayiridde Mr Update tuweeyo tubate nerenjala etuluma kali ne bagambye yadde RPC alagidde ne naffe twagalayo akantu Mr Update ngebe mumanyi enkola yange nenga nti why omuntu osula mu komera waliwo omuntu omugamba nti okusula mu komera n'okuwaayo emitwalo 10 okola kati abaana bonna wa Map Media ne munnamawulire wange Apple aliho tasulangako mu komera era bamuyingizaamu yalajanye olulajana lwotalabanga wowe ngenda kufa wowe ngenda kufa yalajanye olulajana lwotalabanga ng'alinga go bagenda okutemako ensingo munnamawulire waffe wa Update online page oliyo wa Map Media yangambye tasibwangako naye ate ye yabadde eringa ye kawaida naye owange yalajanye Apollo yalajanye Mr Update munaye kakati okoze otya kusa bwe bamujjeeko essimu ne bamuyinza akadukulu ne mugaa nti gwe bindekere nga bwe twasalawo tubikwase Kyagulanyi nange ebyemitiyana poliisi mubikwase Ssegirinya kye baakoze ebyemitiyana ne babinkwasa era Mr Update eventually ne nwana olutalo abantu abo ne babanga babatadde naye nawaddeyo akantu Mr Update because saka waddeyo nga ndi happy yensonga lwaki mbagambye naye singa nakawaddeyo nga ndi happy sandi bagambye naye nawaddeyo akantu era omutima ogumu guŋŋamba engeri gye babatadde oba Mr Update akantu kogenda okabanje because evidence ngirina wano ku simu ey'akantu akaweereddwayo kati omutima gumanyi okuŋŋamba Mr Update embeera ya karantini genda okabanje basaka waddeyo mutima mulungi nabadde saagala baana basule mu komera atenga Apple aliho yabadde alajana Apple aliho atandise okukabaawo alusazi Mr Update alusazi ate nyina kinsimbye yalajanye ebirwadde awo byotalabanga nga biyitirivu nnyo so Uganda bwetyo bweri nenwana olutalo Uganda waffe n'abanga yakoze eki yayimbuddwa naye yakaabye endwadde Apollo nezaataŋŋamba nga nako atalusazi Mr Update akaabye omutwe gunsimbye ekifuba banaye kati nze Mr Update nyina police bond 318 nyina beiro gundi zino beiro bondi 412 ebyo kyayinzo binkanga nze onto walina polisi ya Uganda gye batansibiranga mu wano polisi ku 10 ntono nnyo bitundu nga 98 ku buli 10 polisi wano bazinsibiddemu nze ntuuka mu kadukulu ne manya nti kati ako waliwo wali ebikwe bingi wano wali ebikwe bitonotono nolwekyo muganda affe Apple aliho yalajanye olajana lwe mutalabanga paka waliwo nge Mr Update akantu ko lwaki togera n'okabanja kubanga abaana babakwatidde bwerere tewabadde musango kantu ngene nkabanje olwa nge Mr Update genda obanja akantu ko kubanga ku police wonna waliwo police bond is free ne yakoze police bond ng'agiwandiika we yabadde ayimiridde wabaddewo ekipapula ekigamba police bond is free naye abasajja ate basabye akantu okuta abaana Mr Update nkawaayo lwa mwana ono eyalajanye nnyo Apollo yatidde nnyo neŋŋaba naye Apollo ono tunasobola okugjako gavumenti ne Apollo kali ate oyo kati ke baamukutteko simanyi nakumanya ne bwana awuliranga ambulance agenda kudduka Apollo kati ke baamukuttemu ne bwana awuliranga ambulance ng'eyitawo agenda kudduka nze mbamanyi abaana abo nga tasibwangako bwe bamusiba mu bwe bati bwawulira ambulance azzaako buzza bamanyi paatulo nayinanga munnamawulire wano eyankwatiranga live baamukwata mulumu ne bamusibira wali ekatwe naye teyaddamu kubeera kyekimu nga buli we mugamba owaaye
genda okwate live wali nga Mr. Update ne kansubire Apollo aliho ye anebereramu nawulira ambulance n'atadduka ayinza okulowooza patulo naye yatidde nnyo nolwekyo embeera egenda maaso yakubawa update za honorable zake Francis Butebi wetukeeredde nga muganda waffe akyali wali ku polisi ya SIU abakatuukawo ku polisi awe ya SIU muganda waffe General Pondo wali nnyo mwongere okuwandiika free honorable zake olwairo tulina okubeera nga honorable zake tusula naye mu mbeera yonna nolwekyo yembeera egenda mu maaso katikati nolwekyo twongere okubanja muganda waffe honorable zake babenga basobola okubeera nga bamuyimbula basobola okubeera nga bamuyimbula because tetwetaaga muntu waffe kubeera nga ali mu kkomera nolwekyo free honorable zake teri kuzikiza teri kuwummuza paka nga zake bamutadde kyentidde waliwo ngeha Apollo aliko tagenda kulizayininga omulimu gw'okukwatira Update 9 page era ndi ku bunkenke kubanga Apollo bwe tutaweerwa yandirizayininga najja napa ebikola byonna nga kamera yiyo power bank yiyo stand yiyo nasuulawo ebikola n'abinziriza kansabe Katonda aleme kulizayininga mulimo walange Mr. Update tandikirawo okunoonya omulala agenda okukwata live Apollo ke bamukuttemu ayinza okudda ng'alizayininga bulizayininzi Bosco awo watutuusiza amazima ga Katonda mu ggulu Bosco awo watutuusiza kubanga bannaye munnamawulire bwansuulirawo tawulo ngenda kujjawo omuntu anaakwata live mu kaseera kano aka karantini omuntu asobola okutambuza ebigere nga Apollo n'omuga atambula wano genda n'asikawo ekigere n'amugjawa anaasobola okukwata lwekyo Katonda ansaasira omusajja aleme kubeera nga alizayininga kuba ke baamukuttemu ako simanyi na kumanya bannange yalaajanye ate saaleseka mmere ne mugamba nti awate waleseka emmere kangisindikeyo Mr. Update emmere nengisindike waka buli kimu ng'akireeta ate munnange ate kakati nyinayo omulwadde ne mugamba nti omulwadde katugende tumugye tumutwale mu ddwaliro ngenda otutuukayo abafamire bonna nga banga nti munnaye tetulina watuluma nembone n'alaajana ate kakati Mr. Update yalaajanye awo endwadde olukindo ne mugaba akulongoosaako kati nga yerabidde n'okwerabira nti abantu ababeera n'enkindo baba bakyala nga abalongoosezaamu abaana ate olukindo Mr. Update olukindo luyinza okutukira mu kkomera abantu babasiba balaajana bannange era bannaye ne muleme kutya kkomera bannaye eri kkomera wabanga ssomero teri kiriyo kitiisa ate ebyo Bosco byatwagalamu intimidation Bosco wayisizaawo byayagala intimidation Bosco ayisizaawo nnyo byayagala ne omusajja alaajanye atanyina olukindo ne mugamba enkindo nga nyina namujjukiza nti nedda enkindo ababeera nazo baba bakyala nga tazadde bulungi ne bamulongoosaamu omwana kati bwe yalabye ng'ekyo nakyo nkigudde munalaaja n'omutwe Mr. Update omutwe bannaye Apollo alimu akatengo tugume nga bw'oyogedde Apollo alimu akatengo tokalabanga kati yasumbuya munnamawulire wa Map Media munaye kati batusibye byaddala munnamawulire wa Map Media ye nga yeesirikidde oli munnamawulire wa Map Media naye ssebo kawaida namutidde mbuye bwe bamutuusa wali nga akawunga kaweddeyo oba kakyaliwo ye yatuusa asaba mmere y'abasibe ye nga yakkiriza dda oyo muzeeyi alabika apambanye naye munnamawulire wa Map Media alabika naye